abaana engeri gye tubatwalamu naddala mu communities ezirunda ente babawaayo mu bufumbo nga bakyali bato. Bino ebintu ebibasikiriza ebyokutunda abaana na ssente nti olw'okuba oyagala nte oyagala naddala kati mu matawuni batundira ddala na motoka ne bakifuula ekyobuwangwa. Emotoka yava e Japaani yafuuka eti ekyobuwangwa bwaffe nti yegenda okubeerezaayo wa taata ne maama. Mutiisa n'abaana abandi badde baagala abaana bammwe mu buvunaanyizibwa n'omutiisa olw'okuba oyagala embaga ennene nnyo. N'olwekyo mubalebesa obufumbo obwandi badde babeesaawo mu baami ab'obuvunaanyizibwa amwagala agenda omuwa ekitiibwa wagenda okusanyuka naye. Era tubirabye ng'obufumbo buno obw'embaga empitirivu busaanawo mu ddakiika emu kubanga tebaagatibwa okwagala siko kwaliwo wakati waabwe byali bintu bw'atuuka eri n'asanga nga tebiriiyo bakojja bamuweereza. Abamu beeyazika n'okweyazika neyeyazika emotoka n'agiteeka wali n'agitimba nti bagiwadde taata nga n'emotoka teriiwo ente ne bagitwala olw'okuba nti ayagala kulaga shobbi okweraga bwerazi. N'olwekyo obufumbo mu byobuwangwa ebyokweraga tebyalimu. Singa bino ebyaddawala bivaawo kyandituyambye kubanga omwana bamutunda butunzi tulinga abatunda embuzi ng'ente nga ki oba n'omuleka nebanga mukulu gwa buvunaanyizibwa bali ne bajja ne basiima nga bwe baagala kubanga asiimye omuntu si kirungi omutwala nga tebamanyi naye wajja n'akyala n'asiima nga bw'asobola era nga bw'ayagala ne mulimu obbatiisa n'ebintu by'essente nnyingi ennyo n'ente ne ki ebyo byonna byaliwa. N'olwekyo njagala kubiriza abazadde nti si kyabuwangwa okutunda omuntu. Nedda oluusi baasabanga kasente katono yensonga lwaki bakayitanga mutwalo naye kati si mutwalo motoka ntebe entebe zaafuuka zite za buwangwa bwaffe. Bannange tuleme okutuusa obuwangwa ate ne twerimba. Njogeddeko ku kyaddawale nti si yabuvunaanyizibwa terina na kyetuyamba ng'abaana abato ate be basinza okusikiriza baana ab'obuwala n'abakyala. Tewansasula ojja otya ewaffe tontawaanya kubanga tewansasula saakusasula ekitegeeza saakugula naye omuntu eyeetunda. Tulwanyisa slavery eva ebweru naye ate gwe naawe ne weewaayo nti oyagala kwetunda. Is that really responsible? N'olwabyo abakyala tubisome tubyetegereze nti bw'ogenda okutawaana okulabirira omwami ono n'ebizibu by'ogenda okusangayo bali balamuza ne bakutuuza wakati wali tubirye n'okkiriza nti tubirye kubirya babiridde naye gw'ogenda okusasula. Kati genda ng'otegedde ne mu negotiation eri nga beereega nga basasuza simbi nga bawajaganyamu ebigambo tuweeyo meka abakyala temubaayo namwe abaana ababala abagenda okufumbirwa temukola ki temubeerayo. Why don't you take interest in your life gw'ogenda okufumba? Lwaki tofaayo okumanya ki ekigenda mu maaso? Bw'obanga omwami wo tazirina n'obagamba abazadde nga bukyali omwami wange ebyo byonna takoze eki tabirina. Bw'aba agenda byewala bw'aba agenda kufuna looni ffe tugenda okusasula ate nze ngenda okukola ki okusasula ekisingayo obunene. Ate n'awaka ajja kumpisa ng'ekintu kyagulibwa kye nasasula obusasuzi. Sijja kubeera ne freedom ey'okuvaawo sijja kubeera ne freedom ey'okwogera kubanga omwo mwaguzibwa wali nga mubanja ebintu. Sirabawo bulwadde bwonna oba kizibu kyonna ng'omwana omuwala ava mu maka amalungi okuwaayo kye bawaayo ku mwana ono n'atandika obulamu obulungi n'omwagalwa we kubanga kirabo Mukama yakibawa ne ssente yazibawa. Kati omwana we gy'agenda okufumba gw'otamanyi ky'otamanyi ky'agenda okuyitamu nga naye akulidde mu maka amalungi lwaki semutandikisaawo ne capital. N'olwekyo nze njagala kubiriza abazadde abakitegedde nti omwana we bw'aba agenda kufumbirwa mutandikiseewo ne capital enkya omusange ng'anyirira n'omwami akuwa ekitiibwa n'enkya bwe bunaabanga naawe ozeeyo mabega tokyayina bamanye nti weetaaga kuddizibwamu amaanyi nabo bajje bwiringira nga baagadde. Ekikolwa ky'obufumbo kya bwagazi si kyakukaka muntu. Nkubiriza abazadde okutwala obuvunaanyizibwa okulabirira abaana baabwe baleme okutulugunyizibwa ate okubeefiirako bo bennyini. Tomuweereza munno ng'olowooza nti agenda musigamu ensigo gye wandimutaddemu kubanga abasinga obujju mu biseera bya covid abaafuna embuto baazijjanga kuba eŋŋanda zaabwe. Y'ensonga lwaki ensonga zino tebaazitwala mu mbuga z'amateeka. Abaana miliyoni 3 namba baafuna embuto mu budde bwa covid naye sijjukira nga covid ng'ereeta efunisa omuntu olubuto wadde baagiwaayiriza bwe batyo. Katugenda mu holiday
abaana bagenda kuwumira kumala emyezi 2 oba 3, twagala kubiriza abazadde okubeera mu bulamu bw'abaana baabwe, abazadde abaami n'abakyala. Ebiseera ebisinga obungi abaana ab'obuwala abazadde babalekedde abakazi oba bamaama be babalabirira. Omwami oba taata yateekako school fees, amanyi nti ennyumba esasuddwa renti oba yazimba amaka n'alowooza nti biwedde. Naye omwana kyabuvunaanyizibwa nnyo okumanya n'olunaku lwasooka kugenda mu nsonga. Omwana w'omuwala ogenda mu nsonga si bulwadde, ogenda mu nsonga kirinakyo ate kibeera ku buli mukyala. Actually omukyala reproductive kyandibadde kikweralikiza nga tagenzeemu. Ekyokubiri, abaana emisango enyingi mu budde bwa covid ez'abaana abaafuna embuto kyava ku babenganda baabwe kuba nti beba bafunisa embuto. Yensonga lwaki abantu babikweka tebabyogerako, yensonga lwaki tetufuna ripooti oba tetulaba court cases ezimalirizibwa nga abantu bano either babayimbudde oba batadde mu mbuga z'amateeka. So emisango egyo tegyagenda mu mbuga z'amateeka olw'okuba nti ab'enganda z'abaana